ntunuulidde akatambi ako ne mpulira nga ennaku enkutte. Waliwo saawundi ekaliko gye sitagenda sobola kubeera nga ngibazanira olw'ensonga n'eyo saawundi tengasizza we ngitunuddemu ndabira ddala nga terina mulamwa. Omanyi waliwo ebintu ebimu bye tulaba naddala ku social media naddala omukutu gwa TikTok oli nakugamba please share a word of God, if you don't share in 3 days you'll get simanya kinene, if you don't share kinene kye kigenda okubeerawo. Kati ne saawundi eriko ndabye nga terina mulamwa, nze ebintu ebifaanaganako nga bwe bityo sibifolowinga. Naye kisookera ddala ntunuulidde emyaka gy'omusajja oyo nga myaka mikulu. Oli abadde agamba mbu omusajja oyo yayingidde mu kikomera kyabwe ng'abasaba ekyokulya. Wazze ng'asaba ekyokulya mbu asookedde wa neighbor we, kati ye ono ekyamakulu ky'asobodde okukola kwe kuggyayo essimu akwate. Kati ebigambo by'ayogeddeko ng'alaga mbu neighbor we abadde wa mpisa mbi oba wa mutima mubi, kyokka nga ye ky'akozeeko tetukirabye. Ensonga lwaki saawundi sigizanyiddeeko, kubanga ye ono ono yakutte akatambi ng'agezaako okugamba mbu raba neighbor wange ky'akozedde omusajja ono. Azze asaba kyakulya n'amusindika mu bimere emasowaani ge bamaze okubeera nga baliirako. Musajja wattu kwakolokose obwo obusembayo, actually sina mmere mbu esigadde wabula akolokose obwo obuceere obusatu obuna oba busigaddeko, era bw'atyo n'abuteeka kasowaani asobole okulya. Kye nsobodde owuliramu ako kavidiyo kaakomekeredde amugamba nti naye ate enkya tokomawo, amakulu mu kyokoze wantu odifuula lusuku tenkyokomewo. Ono yakutte akatambi, mazima ga Katonda akakutte okulaga nti neera neighbor we wa mutima mubi, akakutte okulaga nti neighbor we omusajja omukulu mweyo kaliba. Actually sinamulalu omusajja oyo nga nkugamba, omusajja si mulalu okusinza ku njogera ne response gy'abadde addamu, just mbeera yamukuba. Naye ono akakutte okulaga mu neighbor we kye yakoze kibi nnyo, kyokka ono yaggyeeyo essimu n'agenda mu app ya kamera atandika okurikoodinga. Tetulabye kiki kye yakoledde musajja ono, kubanga singa kibaddewo akatambi kaali eyongeddeyo ng'agamba owaaye nze namaze ne mmuwa kino. SMX Media nze gye buva ne gye budda sirivumirira muntu yenna ebyo bagamba mu mama Fiina agabira mu kamera akuba kweraga, simanyi ono lwaki asente azigabira mu kamera neera ayagala kweraga wa mutima mubi, just yeragira ku bantu singa azigaba nga tali mu kamera. Nze kyonna kye kiri, sente oba ozigabidde mu kamera oba tozigabidde mu kamera tekijjawo fact nti ziba zigenda jamba oyo gw'oba ozigabidde. Pointi y'ono abeera azze ateze ekibatu kibeera kumuyamba. Nze ono ne we yamukutte akatambi naye n'akomekera ng'akatambi ako kalaga nti yalina kyamuwadde, ekyo sikiinaako buzibu. SMX ne we ndikuba omulango omuntu n'agamba nze sente ez'oyo oba gwe njagala okuyambako nzimuweera mu kamera, mu mazima ga Katonda nze simulinaako buzibu as long as oyambye. Kati intention ze ez'okuyamba zisigalira ddi olina Mukama Katonda, for as long as otuyambye. Abamu bagamba nze saagala kunyambira mu kamera, saagala kukola ki, gwani? Abamu bagamba nze sigaba sente nga siri mu kamera, omala leeta bannamawulire okuwa. Kyonna kye kiri nze as long as otuwadde. Naye ako ka story oba ka vidiyo nkazannye at least osobole okufunamu ekyokuyiga. Emyaka oyinza okubeera nga totuusa gya musajja oyo, yes, emyaka oyinza okubeera nga mitiini mitoototo ng'egyange, naye sooka otunuulire embeera omusajja oyo gy'alimu. Sooka otunuulire omusajja oyo embeera gy'alimu ne to the extent etuuka okubeera nti watuukidde okyamaawo nga kimususseeko. SMX nze omu ku bantu abasinga okutya okusaba n'emikwano gyange bakimanyi. Era we mbeera nsaba abantu nsookera ku maama wange gwe nsooka okukubira essimu okusaba. Then waliwo n'omuntu omu gwe nsobola okukubira okusaba. Then omulala olaba nkukubidde mazima ga Katonda manya ndi ku kisenge. Okimanyi nti ogenda osaba omuntu n'owogamba mbu nina gwe njagala osaba nusu mutwalo gumu. Olumu we nali ku kisenge, actually sinadda nnyo, sidda nnyo oba omwaka oguwedde oba guno nga gutandika. Waliwo incident yatuukawo ne ngenda nkozesa ssente zange zonna kyokka naye naakazijjawo nga waliwo ekintu ekyetaagisa ssente nnyingi. Ne ŋŋamba oba nteekeyo ku status yange ya WhatsApp nti I really need some money. Ne ŋŋamba naye we nteekayo ku status bayinza olowooza nnimba. Ate nti okuswala, omanyi waliwo okukola ekintu n'oswala kyokka ate after okuswala nga tofunyeemu na kiki obadde oyagala. Ne ŋŋamba oba nteekeyo ku WhatsApp yange, teekeko nti nina obuzibu neetaagayoko ku ssente. Togambe bantu mbu ekizibu kiriwo ekineetaaga emitwalo 3, 4, 5 oba 6 oba ekizibu kya kakadde, n'olaba baani abanaakuyamba. Naye nga mazima ga Katonda olya weetaaga ssente. So omuntu bw'asibira omutima
n'agamba omanyi SMX ndi mu buzibu neetaaga kino nze kyova olaba wali ku SMX Media actually kuneeno omwaka munsabire nnyo YouTube channel yaffe eri ey'okubiri gye baali bayita Tosirika lately nali nagikyusanga nagituuma SMX Extra nyinza okuddamu ogikolerako emirimu gya charity egy'okuyambako n'okukwasizaako ku bantu abalala kubanga waliwo ebintu ebimu ebinkwatako nga neebuuza nze nkozeewo ki omuntu agenda otutuuka okujja ate wali nno okusaba ssente nange nyinza obeera nga sirina nekugamba mbu nange sirina nga kitegerekeka nti sirina naye omuntu watuukira okugamba SMX mazima ga Katonda ekiro kyajjo saalidde wadde ekyokulya nezigenza okkeera ku makya nga mpulira olubuto lunnyola zizino ziri mu ssaawa 5 sirina kye nnaalidde just njagala nnusu 10 wengulako akagaati oba neeriizo oba wengulako capati emu n'omunaanasi oba neetaaga nnusu 5 nze just funa oba miwogo gya 5 gyembeera ndya mpulire ng'obulamu bukomyewo omuntu yenna yena buli alabye vidiyo n'omuntu yenna yena wajjanga gy'oli ng'ayagala kyakulya nga takusabye na ssente tagambye mbu bampa ssente ngende ngule oba ki nakugamba kasita onfunira ekyokulya oba olinayo toosi ya mugaati gy'oba ompa oba olina ki as long as mbu kyakulya waliwo nno n'omuntu atuuka to the extent esaba amazzi ng'awulira amazzi ge yeetaaga ka just imagine omusajja oyo amazzi ayinza gajjawa lately ebibuga bye tulimu amazzi ga kugula kakibeere ekidomola olina sooka kugula sente oba onoogenda ku luzzi amudumu nga guyiika nedda sente oba onoogenda ku luzzi nobowawoze nedda ne mazima ga Katonda tube kind eri abantu bonna respectinga abantu mu kaliba yonna omukyalo ono yabadde atadde ebintu nzikiriza n'omutima gwange gwonna nti emmere kale tugambye kituufu emmere go yabadde eweddewo kubanga abadde bakava okulya ekyemisana yatuuse emmere eweddewo at least mwandibaddemu 5 mu nnyumba n'omugamba omanyi emmere tewali naye ninamu eky'5 nsuubira kyo mwekiri nsuubira n'okukkiriza okw'amaanyi bwe eky'5 mu nnyumba kyabaddemu oba nnusu 10 omugamba olw'emyaka gye n'embeera gy'alimu yeetaaga kyakulya omugamba amazima gali nti emmere eweddemu ekyo kitegerekeka otuuse olwedde n'amasowaani gaago gali wabweru so omusajja omugamba emmere eweddewo tetulinaawo mmere naye at least azeewo okulaga nti naye wandiyagadde omuyamba n'okwata at least nnusu 10 n'ogamba 10 lwe luli genda osobole okufuna ekyokulya tekyetaagisa ssente nnyingi ngenda makinga sure mbu at least nziramu singa nsobola Mukama Katonda okunnyamba n'enkwasaganyaayo n'abantu ne wabeeranga abantu 5 nga bo bali willing okubeera nga badonating oba batambuza ensonga ya charity manyi waliwo omuntu ng'asobola okufuna omusaala gwa miliyoni 3, 4, 5 ng'agamba emitwalo 2 ngasobola buli mwezi ne tusobola okukola ekintu nga tusobola okuyambako omanyi teriyo kintu kisanyusa mutima naye obeera olina omwana manyi ekyo kyekimu ku bintu ebisanyusa omutima ekyokuba teriyo kintu kisobola sanyusa bulamu n'otuulaawo naye n'owulira nga osanyuse nga kintu kye bayita kugaba the happiness you will get ng'olina ky'ogabidde omuntu tojja kubeera ng'olyerabira nga maliriza vidiyo eno ngenda kusaba buli omu alabe vidiyo eno bw'obeera ng'ofukamidde n'osaba Mukama Katonda wonna ky'oli mumusaba obugagga embeera ennungi abayise mu mwaka buli kimu osabanga Mukama Katonda akwerabize ebirungi by'okoze akujjukizenga nnyo ebibi by'okoze ndowooza amagezi gazze kankikuddiremu buli bw'otuula ng'okusaba Mukama Katonda ng'omaze omusaba byonna by'oyagala na kino nakyo kimusabe mugambe Mukama Katonda nkusaba onneerabize ebirungi byenkoledde abantu ate onzijjukize nnyo ebibi byenkoze eri abantu oba eri obulamu bwange nti oneerabira ebirungi by'okoze kijja kuwaliriza osigala ng'okola ebirungi naye ogamba waliwo masiikini gwe nawe wali eri 10 juzi wali eri mu Maachi oba yali Maachi imagine ojjukira gwaba 10 mu Maachi singa ekyakikwerabiza tomanyi oyinza ofunamu omutima ogugaba singa Mukama Katonda akujjukiza ebibi byokka by'okoze Come on in, subscribing ku SMX Media tujja kubeera mu missing updates naddala nga zino.